Tewaliwo wano Juma yabiri okuyingira muyingira muli mu neyanziza ndikwaya mmwe oba bajjajja mmwe temulina bujjajja yaguzimba kwani? Tweya nanti ngawe mutali balangira wano muveewo wano tebabafera oli tabafera ulira gyali kati jangu nkwate ontwaleyo lwaki byamaanyi leeta biwandiiko bingobawo olina ekyapa kya wano gye twagala wano waliwo olina mukapi teri mukifo byomubeera nze njogera gagambeera wano wani anakanya okusalirayo mami nakubuulizaawo kasita muli anda wakirevu era yabafrika tewali ate kawuli ate kusaaga atandika kubeera nagaye kubeerawo nagaye nanti ngawe mukisazeemwe wano w'abasiraamu wano mmwe mwagula mwefumba we muba muleetaawo mundage ku buwandiiko we mwagula abalalu basisinkanye nno bazzukulu ba Nkanji be bagenda babalimbalimba okugenda nga mubba ettaka
ewaabwe batunze paka ku lubalaza taata na wano nga tubisengula ate ebyewammwe kituyambye nannyo naye ate jjajja we taata we waali kuzaawa kitegeeza omuntu ataliko malabu yazaayira mu lutalo. Ne tuleeta omusajja muto wange yali mu kikuubo, mujja mu kikuubo ne mugamba Murishidi genda ebakka otandika essomero. Akwata omusajja ow'ebyoluzungu yabeera ow'eddiini Murishidi, addira omusajja gwe bayita Kasima apikaapika bano abalimba mbu bamukkiriza ye yaba abeerawo n'ebyo ebizimbe bulooka 1,200 omutwalo gumu n'ekitundu ajawusa ow'ennamuŋŋoona yazituwa nabo n'abasiraamu ne bakuba ku kizimbe kiri naye kati bagamba nti wano waabwe mbwera w'abasiraamu abaayo bali abasalira muli si basiraamu bano be basiraamu bokka abaawano ejja kubeerawo nze wano leero we munzitira ate temugenda era gisaala kale kyenninda ejjuma yatandise dda mugisaala eseekawuyo yatuuze eri bangobye kale bangobye weebale bangobye nakozeeyo ki tukwata n'ente kyoba oteekawo ekyo kyoyogera kitono nnyo naye ate abo abalina ebikolobero ewaabwe we mujja genda ewa nnyo waani mpa ekyapa kyawo lino liri kuki we walisaliza bwebwe obufu naye naffe bwe mwerijja nabo ab'obwongo obufu ejjuma ebbiri ku kitundu n'ekyaki ebbiri sizirabangayo bwana kuuga Manye kaba yomulabu ye muntu omulabu ga ye muntu agabanga tafwayo oba kutembera 10 solo kubuno nawoli kati oli kamati Allah agabanga mu ebanake kikitebe kya bukende bunyo kyono obusirambo ogati Allah agabanga mu kicha efume yokubi ye yabantu abavuma Allah nega indirect Wamaga, tebakigenderedde nega kiva muki mutasiima Allah tabaraka taala ebyo yatugerera kugerera ebizibu bikutuuseeko n'otasiima n'otagumiikiriza ekivaamu n'ojjoovuma ekyo ekitonde ekikukosezza Allah malisiza okukosa kuli
bera nabe biwanvu kyokulabirako abantu bevuma obulwadde kimanyi tobavuma Allah obavuma Allah lumu Aisha radhiyallahu anha yalwala omusujja gwali gw'amaanyi nga gumuluma nabbi agenda okuyigira mu kisenge ng'alyawo atiitima ng'omusujja avuma omusujja alagira namugiriza edduwa gyalina okusala nga obulwadde omusujja namugamba nti ate njibagambe ate ejja kuwanvuwa naye namugiriza edduwa kusaba mugenda okusala omusujja kubuza eki naye tekigwada tekugenda mu ddwaliro aseka tugenda yediwulira obisaba ekyo naye nti tokuma musujja kitonde Allah yakolaki yakiragula abamu mwevuma enkuba enkuba eraga kizibu ki ekiro kibalagira balagiri kati tonya okukuvuma Allah mwevuma omusana muba muvuma Allah mwevuma empewo kibuyaga muba muvuma Allah tabaraka wataala okakokuma ebitonde Allah beesizaamu okukosa ffe abaddu oba wevuma n'ebitonde ebyo bali abiteekamu ekiragiro nti enkuba etonye etonjedde mu muzira esugudde ebyesugudde Allah yabagirabye olunaku ne lugaana n'ofuma olunaku lunaku lwaleero lubadde lubi ani alufudde olubi lunaku aleetera bakasitoma Islam bwolinayo eddagalo ne bakusoma abajja mu dduuka lyo lunaku okugula tolwali tiwakubidde basimu ne batajja kusinziira ate kuteebuteebu gyebeesimaze okusoma tolwaliro ogenda kufunye emitwalo 10 naye obawetumyawo ensongazetugenda kukireeyo kutuuka ku kimu ekizibu abantu kyebakola mukukola ki mukujagaza omwaka nti guweddeko bevuma omwaka kiba kibi ebikuseeko byonna mu mwaka omulamba tegenda tasubbu dahara abange temuvumanga mwaka faina Allahu huwa dahar Allah ye mwaka anakwaza wagajja subuni ibn adam omuntu anvuma amumati yosija subbu dahara yekumediseera yevuma omwaka nakulubadde lubi omwezi gwadde mubi omwaka guno gwadde mubi olwokubanga afiiriddwamu abantu emikono gyange nze nzitazeeko obulamu nze ngagawaza nze njakuwaza nze ndwaza nze because Allah tabaraka wa taala inanchi yabadi ajaba al-amr al-mu'min embeera y'omukiza yo yeewuunyisa kubanga embeera z'omukiza zonna ziba nnungi naye bw'afuna ekirungi yeebaza Allah fakana khaira lahu ekiba kirungi ate bw'afuna ekizibu sabala n'agumiikiriza kiba ekibeera kirungi gyali wekulisa ti mbadde zimanyi sigumalako ani akugamba nti olunaku lwolina kulugulama yale lumalako mbadde simanyi guno omwaka banange ngumalako era Katonda yeebala nnyo olyoka ogule osanyuke olunaku olunaku lwandiyalo gamba nti oba ekiro olunaku lwalinuka lutekuna nti luziba ddi oba lukya ddi embeera watu batugiseemu niyo omwaka omulamba Allah wanga toli wakufa omwaka ogwo naye togufiiramu ate oguja bagwanga wakola ki wakufubiriza anekubiriza kuti Allah tabaraka wa taala teza okutuleeza obusiraamu bwaffe kukiza empagi y'okukkiriza ey'omukaaga nkulu nnyo ndobera ebitawaanya abantu kwevuma biki byonna ebiri mu nsi nteekateeka ye Allah tabaraka wa taala Allah gamba hadisi kudusi nti man lam yarda biqadaa'i atasiima kusalawo kwange walam yasbiru ala balaa'i natagumiikiriza ebyo ebizibu byemutuusizzaako walam yashkuru naamaa'i nateebaza byengera bye muwadde falyakhruj min tahti samaa ave waggulu ave wasi Allahu akbar Allahu akbar
لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله wayinza okuba obweraliikirivu nti famire ketandisa okukomawo waliwo embeera etali nki etali nnungi tingabutuka mbeere nga tubagumira
Dada fibraza katereka Allah byajulla. Ndategeeza mu kimendi nali wano. Ye buli yabeeranga yayagala nnyo Musiraamu. Buli yakolanga ki? Buli yabeeranga. Era buli yabeeranga wonna yazimbawo emizikiti mu bifo bisatu bye yatuulamu byonna yalekamu emiki. Yalekamu emizikiti. Era twebaza Mungu subhanahu wa ta'ala nti emizikiti egyo gyakola ki? Ate ne kitaawe Sadisi Nninde era naye olwafuna ettaka li mu kikube era yasooka kuba ekifo kyaki kya muzikiti. N'olwekyo ensonga eno yesinga okutambuza okujja eno gye muli okwongera okulaba nga tubazzaamu amaanyi n'okubakola ki? N'okubanyweza. Obategereka bulungi. Edda walingawo abantu baki ng'emizikiti gyonna egiri mu ggombolola yagikola ki? Yagitwala. Kakati n'olwekyo bwe tulaba nga embeera ya kimoggo musonyi okozesa erinnya eryo tyerimu okutagalagagala tuba tweraliikirira ti omusajja Abdulrazak Kateregga kyeyalwanirira ng'akyali mulamu kiyinza okusanawo ng'ate akoze eki? Sheekhe wano batusomesa ti omufu kyaba ayagala ng'akyali mulamu newaba afudde aba akoze eki? Kyasigala ng'akola ki? Ng'ayagala. Era kyebava batukubiriza nga batugamba nti omuntu aba afudde tumwogereko ebirungi biki? Birungi byereere. Twembere ebibi tubireke tubyesonyiwe, ebibi tubireke tubere nga tumusabira busabizi Mungu abe ng'akola ki? Abe ng'amusaasira. Kati ffe tulowooza mukadde waffe Abdulrazak Kateregga byeyakola nga mulamu tebimumala. Tebimukola ki? Senga bibadde bimumala n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam saadi tukyamusabira. Ibrahimu alayhi salatu wassalamu saadi tukyakola ki? Kubanga bye baakola Katonda yali abisimba buki? Allah tabaraka wa ta'ala kama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamusonya makaddama wa akhar ekola mu butone mki nebyakola ki? Nebyasembyayo leo lwaleero bw'osaala esswala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sheikh etuuka kakati oba Nabi Muhammad Allah bwe yasiima n'amusitula mu bitonde byonna nakati akyakola ki? Tukyakola ki? Tukyamusabira kate Abdulrazak Kateregga. Kitegeeza tulina okulwanira ebyo insha Allah Abdulrazak byaleka bisigale nga bigenda muki? Bigale nga zigenda mu maaso. Ti okusala obusaze mu masjidi muno tetumala kufuna mpeera Abdulrazak Kateregga. Wana ebisigala by'obusiramu nga bikolebwa mu kifo kino Kateregga aba akola muki? Omwana bwajja wano n'asoma Qur'an oba n'asoma hadithi n'ebirala yajja nga aba afuna ki? Tuli fena yesonda kati sadaka tijariya. Kati olwaleero tutuze kubeera namawasira bekimu tetuze kutwala buvunaanyizibwa ekirimamu kigamu wabwe tuzze tuzza kujja muki? Tegerwa bulungi omubaka Muhammad ebiga bigenda kuba bitono Sheekh yalinga kyagamba. Bw'ogenda mu maaso mu byokulamba ate akuyigiriza nti omwaka bwe guggwako nomanyi omwaka gukoze eki? Kitakataka okuddamu okukola ekiramu ekiki? Ekirala lwakuba bamu bakola ebiramu nga bagenda Makka bo bamanyi ogenda Makka oyinza otakola ki? Naye lwaki nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali atuyigiriza mukola ekiramu ekituzisaamu okukola ekiramu ng'omwaka guweddeko mukimanyi? Nkyukakyuka ebeerawo. Nkyukakyuka ekola ki? Oyinza okukola ekiramu nga wokedde ekiramu oyina ekiramu mulimu ente 8. Oyinza okukola ekiramu ng'olina omukyala ki? Oyinza okukola ekiramu ng'olina abaana 3. Tuli fenna? Oyinza okukola ekiramu ng'olina abakyala 4. Oyinza okukola ekiramu ng'olina amataka ga 6. Kati omwaka gugenda okuggwako nga yalina abaana 5 Mungu akusseeko 3. Ekyo kiramu kyoli kyakola ki? Kuba abaana bekyogeraku tebakola ki? Oyinza okukola ekiramu ng'omukazi walina omu ng'olina bameka? Kati omwaka ogenda okuggwako ng'olina abakozi bameka? Ekyo ekiramu ekisooka kiba kiki? Kati mbagamba abasiraamu bawa ti bw'oba olina ekiwandiiko ky'olina nga kikweyagaza nga tumaze okulaba nti ekivaako obuzibu bwina abawona muki? Tujja kutereeza buli kintu ekyawo ng'abasiraamu tulina ebyaffe ng'abasiraamu bawa bafa olw'okwogera ekirala tukola ki? Abdulrazak yali ayagala nnyo okusalira wano naye ne ku ttaka lyaliwanira nti gaziikwamu tetumanyi akola ki? Mungu yamuttira
n'olwekyo tubagamba kitemuddamu kweralikira kyama maliza ebigawo byange nanakuwadde nnyo lwaki nanakuwadde bw'ogenda mu bitundu byonna ebitwala eddiini mu maaso olwaleero buli awali masigidi basomesa abaana basheeka nimbi buli wogenda basomesa abaki niwe omusajja n'abeegamala n'aleka emirimu naye ngaekimwayisa kukola ajjayo sadaka tunjaliya nojja noyimira nomugatbantu naye tusomesezana abantu temulabanga waliwo kikyamu wano kyetulina okumanyisa tuveewo tukiterere nobeeri noyimira noga twena nobuyinza nze ninawo obuyinza kooti yakwa n'obuvunanyizibwa kooti yakuwa obuvunanyizibwa kukyange soka okole ebibyo ogende mu kooti bakuwa obuyinza ku bibyo n'ebyobusiraamu nobanga osaze okubitwalira mu nkwawa basiraamu nabagamba nga tuli banukuza okuge kakati mu bigambo bye nabagamba ndowooza mwalozezzaako omwandigagamanawange mwakoze eki kuba abo abaana bebabasoma abo abaana baani sheeka bwe yazze abasabye emitwalo emeka walira abaganda ddawano nze nsekerera abantu ng'ate njogera bweti bamu abasiraamu ameka olwetulumanyizibwa imamu shafi wano mu uganda abantu bonna bagobera imamu ki ejuma gigamba makumi ameka nebirala abantu basatu kati nibanabaleeta kino kyaffe mbakakasa nga ndi maaso ga kamera makakasa kino ekintu kyaffe baki si kya muntu ki si kya muntu kinomu era mbakakasa si kinumamu kasagale n'abaki fetube n'abantu tuli fenna era mbakakasa tusaba Allah akole ki akkirize era tuwa obukuumi eryo essomero lyaffe baki era tuva omulwaliro nefomu tuzijjuza tuliteeka mu mimeya sibalagidde bwe mulaba mukisiimye alhamdulillah tuliteeka muki tuteeka okuba nekyaffe nga tugirako buki ebisigadde education manager n'ebirala ebyo byaffe byange ebyo byani ebyo byange education manager nze nasokole mu kikunta ekimu ono kiyingi aliwo ne bakisoka ffe tunabatuleesa obuzibu obulemerero naye tubeera omuntu ki yekalwane kakole ki kalete abasirikale kale tubenda bwebatapato tetwasaala kati babaleese tetusadde bwobanga obadde n'ekisenge ekirunga osula mu kisenge notandika okusula mu ddiiro nova mu ddiiro nogenda mu galaji webala tolenanyini basiraamu tebijja kwogera bingi naye tubakakasa tubasaba ekintu kiki sheekh waba amaze obulimu guli basaba tusigaleko wana eddakiika tulina bitugenda okwogera mu dakiika ttaano mbasaba mukutegeeza mbasaba osimubugoleki njogere nga byenjogera bakolaki inshallah kukisize Imam Sheikh wakisoma kanya abadde asoma n'akabadde asobola okusaaza n'agamba nja kusaaza juma yampakanadda bali abakazi ne bajja ne banfuma bye baagala oli n'aleeta abasirikale ne mbagamba akwendeezi bwe ndi gye mwagala ne bamuntwala ne bangamba nti tukutwala twagala tumukole ki mwogere ne twogera ne tutuuka ku solution ne batugamba tubaleke basaale naye bwe tumaliza tugende ku poliisi ekibinja kiri abakumukubo naffe wano naye nga nsanyusa nnyo okulaba ojja wange alhaji muyanja kabu era wekuba kugenda ojja twakikaida kikanewezinaabaasatu ku nsonga eyo kati bano abaana be mbadde nsomesa twakasomera ennaku okuva ku juma weneyama nja kujjanga wano nsomese nakasomeseza ennaku awamu 15 tubaite buyufu tubasomeremu inshallah buyufuna
bangi nnyo twakabivaamu wati namusebo bibaddemu nnyo bakadde baffe bakaddiye Sheikh Akosa ye chairman wa trustee bandona ba vice chairman naye agenda okulaba nga abantu bakaddiye nnyo kugamba ebiseera kooti nakulikwasa baloola ettaka tulisiba lika 10 ebiwandiiko ffe tulina ebyomukadde eyatuma ettaka eryo kakati bwe tubeeranga ebiwandiiko tubirina ettaka lyagenda essomero lyagenda mu gavumenti erineyo mbadde nnyo ewaliso emyaka 20 nga nze kyamana wakusomozi mutwalira sukulu nga nawe nkayana weezibi era nga nazo si nyangu era nazo banga natusaasira era nazo netuzibeera nga nze awabeera fitina awo njokyawo omuliro nze sikologana fitina naddala ngaekintu kitereevu nga kiri mu butereevu ne bwobeeraawo nga gwani nze nfiira ku mazima naye kaakati wakisomolaba wetukulakulaniza amasigidi yafuza mugiraba kukalina naye awabeere fitina wonna tiwabeerawo mukisa awabeere fitina wonna tiwabeerawo okulakulana wano kaakati wano tutwanisi kubeera mu kibuga wano wabuza emyaka agenda mufunitawo kaaso naye bwegamba netunabeerera nga mukusikamana mukukola mutya ate Allah atusomere kubanga Allah yakuwa Uganda yaffe nga nnungi nnyo erimu buli muntu wa buli ngeri omuntu yenna ng'ofudde gy'ofudde ng'oli mugwira Ssaabasajja Kabaka tagoba bantu ku ttaka tugenda mu ttaka lya Kabaka naye kubeera ng'oli ku ttaka lyange nga nze nannyini kyapa tereera mu layini ekyapa obanga ttaka lya busiraamu tibutya wano jjajjaffe yawaawo busiraamu abasiraamu mutuule ekyapa mukimanye kino kya busiraamu baani abasignatories baani ba trustee baani ba administrator byonna weebiri mumanye nti administrator negundi batusayiningire fe obusiraamu tufune twalikuta muntu bagabanya ekibiina kyapa naye ekyapa kiri Mengo kubanga bakikujjako mu nkayana omusajja yali mulaalo n'aguza n'alaba 13 ika 13 ezo netutuulako bagenda okubivumbulavumbula nga yali mulaalo ekyapa nekigenderere tetukirina tewaliwo wabeera masigidi nga tewali tosomero ya busiraamu lwaki nga ate masigidi weeri ate genda kusaaza bati Sheikh wange abadde wano ng'asoma kutubu naye mu 2024 ani anaabadisoma wano Sheikh wange musuubira okubeera nga tagisoma wano waliwo section emu department zaabwe ezimu eziyinza okujja okumuganda apoliisi n'omuntu wa bulijjo era yalina okutuuka wano ku ground n'afuna information yonna n'agezaayo bakamaabe mutunuulire masigidi Katangawuzi wali nze nava Wakison tugenda netutereeza masigidi Katangawuzi ekirungi nti mulina abantu kati Sheikh wange nabimanyi naye Sheikh Siraaje gwe mumanyi nga Katangawuzi era twamuteekawo ye imaamu omukulu kubanga mutabani w'oyo yagaba ekifo tolina buyinza kumugjawo takbiri tuwa respect abantu nga balamu ne respect tugibawe nga bafudde lwaki duniya etumalamu ku bintu obuntu bw'ebintu lwaki mukkirize nnyo nze mbagambye saawula mu bantu abantu bonna bonna tubaaniriza mu buli ngeri yonna kubandi musajja wa Ssaabasajja ettaka ppitirivu bw'oba owulira ng'oyagala kubeera wekka genda wa Ssaabasajja akuwa ekibanja ekito ffenna tulirina eritali ku bantu ku byapa by'abantu abamukozesa balina amasomero oluusi ng'akabusiraamu n'amanyi kati competition egenda kubeerawo y'amaanyi nnyo beera wano mabega wano ero terijja kukola ng'ate mwebali ng'omulabira ddala nti ono sheekhe ono kibikibiki naye ng'amanyi nti competition katiraba kale ebizimba ebiba byebifaanana nzira mbadde ndowooza gavumenti yabizimba oba waliwo kitongole basiraamu kunusiramu 5 kikumi
kujja ekyama nze muyanja ndikanga buli kimu kyonna ate nze kyamanga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nde Haji Hussein Kimbugwe chairman w'omuzikiti guno Masigidi Kimugobaka Masigidi Umaru obuli wano omusajja gwe twaleeta okusomesa oluzungu essomero yali wamba ayagala kulitwala na ttaka lya busiraamu ne masigidi yonna ayagala byonna ayagala kwefuula nti bibye yensonga yokeera ekyatusaana okuva ku 25 omwaka ogwo ate era ne kakati Desemba era akyalemeddemu ng'agamba nti ebintu bibye kale nno ng'alina engeri gy'aleetamu ekifuba n'agamba nti mwenna aleeta poliisi wano era twali tuleese n'omukulembeze wa Spoon Mufti era n'aleeta patro eziwera 4 nitugamba ti ddala patro ezo zize ng'agamba nti tewali butebenkevu nitubuuza nti obutebenkevu nga waliwo patro ezo ezize tezikuma Spoon Mufti naye olwokuba nti akozesa ekifuba akozesa mu ngeri akola atulumya agamba tunyazi era musonga yetimu n'ekifo kino tuline omuntu gwe twaziza ali ku kifo ky'obusiraamu kino n'amuwa go for ahead amugamba nti zimba kakati ebigambo ebyo byonna nga yeefuula nti muntu yo wa kitalo nnyo tagambwako kubanga alina poliisi yagikwata eya wano eya wakiso byonna n'aluwa nti tetunawe tusobola kumuyita olw'okuba nti ye alina amaanyi galaga nti maanyi nnyo n'essomero n'atutwala n'aga nti n'ogwo muzikiti nja kugutwala yagala gaana ng'akozesa pawa y'amaanyi nnyo buyambi okuva eri gavumenti etuyambe eri excellence president tukoye okusalira ku mudumu gw'emmundu buli kiseera abaleeta bajja mu nyumba ya Katonda tebalinnyamu ngatto naye buli kiseera aleeta abasirikale tukoyedde ddala kituvudde tusaba ku luno atuyambire ddala omusajja ono atumukwatireko atulemesezza okulaakulanya obusiraamu nga gwali badde bugenda mu maaso era yeesigamye ku kitebe nga kiri era nsebo pulezidenti ayinza okukimanya eri ku supreme byonna gyalina akabega ate naye nga tulaba byonna bisansise ebintu ebyo ne tugaa nti naffe ayagala kunyaga bino byaffe ng'oli ayagala kunyaga bintu byaffe ebyobusiraamu wano nga asimbye Nakakongo naye tulaba nti gwe pulezidenti ebyamuzeeya ebyampa byeyatulekera mu busiraamu abasiraamu bebakka kyetusaba onkulu tuyambe excellence president okusalira ebiwayo ebibiri tusaala wano nga tulina emidumu gy'emmundu ate nabo ne bateeka mu muti wali eswala ey'ejjuma eyo buli wiiki kale seeyo tukiwulira nti tukikoye naye sebo obubono obo tukwatiddeko ku nsonga ng'eyo kijja kutuyamba nnyo okumala. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebo nga nyongereza ku bigambo nze ndi mutabani wa Haji Kimbugwe Ebaka amaze ebbanga ng'akulembera ekitundu kino kitaawe kye yamulekera okuva bwe yamuzaala paka n'ebiseera bya kakati naye ekyentegera eggwanga n'eri omukulembeze w'eggwanga nti tusaba obuvuyo bwonna obuli Ebaka obuli mu basaze b'Ebaka tusaba Mukama wange abugyewo tukubire omulanga eri pulezidenti wa Uganda tukubire owekitiibwa Namyalo tukubira owekitiibwa Lwabwogo mwenna muveeyo muyingire mu nsonga zino kubanga muli okutulwanirira ffe abantu abawansi tetuliwo kubonaabona nga ate mwe muli tubakowodde okuva na leero nze ndi muzzukulu wano naye omuzzukulu kati ffe tusinga obungi naye ate abantu abakadde baffe baggwawo nga jjajja azaala kitange ono bwe yagenda naye nekitange ajja kutuuka aveewo naye ate nga naffe ebintu tebatubitulaze mu bulambulukufu tubasaba mujje mu bungi omulanga gwonna mabaluwa tugatadde mu ofiisi zammwe mugatunulemu.